tuze waliwo yakatuuka nga ye Steve atuukidde eno mu ssabo erya jjajja Baamu n'ayingira munda. Waliwo omusajja atudde eri ayina enviiri malasita yenna amaaso gaaka akutte omuggo nga bwe tumulaba eno egenda mu maaso bagambe nti etandise. Tukatandikidde ebbali golokoka olumbagane Steve omwana wa muganda wange eddoboozi lijja kuba lirye bannayo omukazi agolokosezza omuntu eyafedda. Bagiyise eddoboozi eryasooka part 1 bitandise tulakalira tulabe nate gye bigwera. Tutandikire Katanga Kampala gye tuli etandika butandika African TV package ekatuusaako ekakutuusaako gwe package TV official Baby Films Uganda bonna beegasa okutuusaako omuli atwalire Julian Films Uganda Steve the first voice episode yesoose. We're gonna get into this. Ani gatandika kino Check 1 2 emubiri satu kebera nasooka ayiwako. My name is VJ Steve. Erinnya lyange Movie is starting now. nze VJ Steve firimu etandika kati msaatu ngalye naye yegezaamu My name is VJ Steve. dengera The movie is starting. firimu etandika kati tekyali kulinda kulala. Matovu Steven yabakulembeddemu VJ Steve Bukenya James mu firimu etandika obutandika birungi Lovisa mu firimu laba firimu gwe Mirembe Patricia Batrisha mu firimu egenda maaso. Dr. Hassan mu firimu eno egenda maaso etandika butandika gwe Joyce Totia naye nga mwali Joyce oba Jocelyn anti olaba firimu olunaku lumu ezo lijja kubeera nga leeta firimu ze tubeere nga linamu. Lunaku lumu nja kuba VJ asinga mu Uganda yonna nga nsinga buli y'omu. Tujja kulaba mutabani ye Bukenya James ali ne mutabani we VJ Steve bagamba Mayanja Herbert mu firimu egenda maaso etandika. Rachel Silver mu firimu egenda maaso na Bukenya Angel mu firimu agenda bamusala kaviiri yazze wa taata Maka bagamba birungi Fiona mu firimu Kawago Rahuma naye mu firimu Mbabazi Joan kuganja Miracle bonna mu firimu etandika. Sikyomu Aliet bonna mu firimu bagamba Naluwomya Rita naye mu firimu Nayiga Babi bonna mu firimu Atayire Julian naye mu firimu egenda maaso. Sono wamu ne YouTube library ebakoze ku ky'omuziki bagamba yakawandise VJ Steve. Waliwo abali mu katale bakava mu katale wano yenna kyala Fiona wamu ne Rahuma oba Rema tugenda maaso nate eno Sikyomu Aliet asembera ne Mbabazi Joan bagamba the master of AI director era editor Steve kuganja ali eno ne Steve yabadde yagenze kumusala kaviiri. Steve, you really stayed up practicing again? Naye nga practicing gwe okwogerera firimu ennaku zino mwana bimvuga speed. Babazi yamukubira engalo bano bakyalibe era nga bamwagala okufaako obufi. Dengera Steve yona yategeeza Steve your voice will shake the whole of Kampala. Lunaku lumu eddoboozi lijja kubeera nga linyeenya Kampala yonna. Eno Rehema ali wano mukazi wattu naye agamba kyekimu tugenda maaso paati yaffe esoose etandise. Wagambe nti bonna Steve the first voice paati esoose tudde ewaka musaatu alyeno ne taata we yali atunda firimu era nga kati yali amuyamba kwane nabeere nga ategeka firimu zino eno babe nga ate baziguza abantu. Mukyala Rehema yali azze kubeera nga ate anoonya ka firimu awo kayinza twala. Don't forget, we're your first audience. Yamutegeeza teweerabira yenze audience waasookera ddala. And the first ones to boo you. Anti nzajja obbeerawo nkubeere nga ate nkubuwinga kasita binabeera nga bikulemedde ebyokukola firimu nga kulwaki nawe sijja kufiirwa tajja kulemererwa. Kati nno luvannyuma ennyo mukwano gwe Herbert Mayanja naye yali azze
need more practice if you want to be the best, Stevo. Yamutegeza oba weetaaga okubeera ng'osinga gwasinga, weetaaga okubeera nga tokola practice kiro na misana. Bagamba olweggulo ssaawa 11 oluvannyuma ennyo yalina girlfriend we wuuno yali azze kumulabako anoonyeyo ne kafirimu kayinza otwala abeere ng'alabako. Honey, mukwano, you give me my success card. Success card yange ogimpa ddi? Pozi success gyeri. Girlfriend we ali mu senior 4. Kaakati omusabye success. Atamaaso alinga nkere. Mama ali eno ali mu fumbiro. Bayi mukazi watu yali ateranga najja. Nayambako ate. Mama w'omuntu we okitegeera ebintu ebyo. Bali mu fumbiro kati. Wasala ku nnyanya mama wafumba. Okitegeera mama aba asala cabbage wali nga yasala ennyanya butungulu. Saba lwandi okubeera nga bagula firimu awo sebo. Era nga naluwoomya Rita amuyambako wali ne batunda firimu mpola mpola. Kubanga ajjukira naye bamusaba tunayogerera firimu. Kati batunda firimu. Ezaba video bonna wamu nezize zennyini. Jjukira guno mulimu gwa taata era taata atunda firimu musajja watu. Ate omwana yazoogerera. Bano bonna basisita be Rachel Silver ali abakakasa. Enjo yonna ali mu sikaati, Rachel yali mu kiteeteeyi wali ekya pink. Bano emugule firimu zinyuma. Saawa 4 ez'ekiro. Batuze bali. Bagamba jjajja Bamuzi Shrine gye tuze. Waliwo yakatuuka nga ye Stivo. Atuukidde eno mu ssabo erya jjajja Bamu n'ayingira munda. Waliwo omusajja atudde eri ayina enviiri malasita yenna amaaso gaaka akutte omuggo nga we tumulaba eno egenda maaso bagambe nti etandise. Oluvannyuma ennyo kwata gwe Stephen. I have seen your path. Ndabye ekkubo lyo. Chosen before you were even born. Walondebwa nga bakwera ng'ozaalibwa. Chosen. Kulondebwa. Jajaja. Kulyaki gwe jjajjajja yamuyita na jjajjajja. Okumanya bwamulonda. Carry a voice that can move nations. Anti oyina eddoboozi erina okubeera nga litambuza amawanga. Okitegeera. Darkness watches every step you take. Naye gwe manya buli step gy'okwata ekizikiza kikulaba. Naye nja kukuuma. Naye olina osigala nga naawe oli mugumu. Toyina kutya nga ekizikiza kizze. Ebirooto byo by'amaanyi nnyo singa ate ekikolimo kyabwe. Ye jjajja Bamu yamutegeeza Dr. Hassan. Bagamba nti ssaawa 6 n'ekitundu ez'ekiro. Muso golokoka. Golokoka vaayo. Muziike ekirooto kyeyo gasiya musiru oyo. Omukazi ali eno yewera enkolokota ali ku ntaana. Egenda maaso. Ali ku ntaana ali mulimbo. Anti golokoka ogenda olumbaga n'omwana owa muganda wange n'asooka ayiwako oba biki binene byayiwa ku ntaana. Abantu basitula emyoyo gy'abantu. Dengera tugenda maaso. Tajja kubeera na ddoboozi lye n'alyoka ajjayo omuntu bannayo omuntu agolokosezza omuntu eyafedda. Wuuna amugulukosezza bw'agenda alumbaga n'omwana amumalirize. Omwana oyo ayasama nnyo ye Joyce Big. Stivo toligenda waggulu n'akateeka ku pose. Agolokosezza ekizimu ngamba omufu agende akomye eddoboozi lya Stivo kubanga Stivo ennaku zino firimu atunda nnyo ate ye bimunyiiza. Lwaki atunda nga ye waali yesenga tugenda gwagala zenaffe firimu banayinoonyaako ennamba liyawo mu nsonda galokolera vidiyo eya music kuzanya naffe firimu kukolera firimu za AI. The master yatuuse mu nnyumba abeera Stivo naye nga biki ebidirira senga agolokosezza ekizimu ngamba agolosezza omuntu eyafedda ajje akomye Stivo naye ne Stivo ayina jjajja Bamu ku kido. Kati biki ebirya byonna mu paati ey'okubiri biki ebinaddako byonna twesange mu y'okubiri.
Bugovia Firi, Jimenai, Nano Banana, ne kampuni endala. Zezakoze firimu eno. Naye nga biki ebidirira? Ki ekiddako? Bagolokosezza omuntu eyafedda agenda alumbaga n'omwana. Ye ttima ly'abasenga. Tugende maaso tusinkane mu paati ey'okubiri. Bye bye. Thank you for watching The First Voice.